The newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom nkulamusako gwewe nagenda maaso n'okubeeranga otulaba gy'osinzira okubeeranga atawo otugoberera ku Beyond the newsroom ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala nzedde niyo okubeeranga nkutuusako ensonga ate nga bwe zitambula ku mukutu guno awo wennyini omunene Saimo oba omunene w'ekibuga Saimo agenze maaso n'okubeeranga yeetondera Bobi Wine ku lw'ebigambo by'abadde ajayogera emabega era ng'agamba nti ekikolwa ekyakoleddwa gyo ku kivulu kya APAS okubeera nga Bobi Wine yagezezaako Saimo yagezezaako Bobi Wine yamubongeko Bobi namwiginowaringa agamba kyamulaze nti abantu basinkana so nsozi zokka zitasinkana biki byabaddewo nabyo tugenda biranga ate tubikuwa then kwoteeka APAS mwennyini yebaziza the ghetto gladiator Bobi Wine ogenda maaso n'okubeera nga munange yatendinze ekivulu kye ate era nabanga yasetinze presidences ezize n'okubeera nga ateekawoko ka space ku bayimbi abalala kubanga yakuze ekivulu oba oliawo abasinga kibagamba nti ekivulu ky'abazungu nnyo era ng'ono omusajja yalese sound engineer wo okuva mu ggwanga lya Bungereza ng'era yamaliddewo ddala $2 egya dola ze millions nga 82 ez'e Uganda nga za sound engineer yeka omubwati oyo nno ye musajja mukulu wamanyikiddwa nga APAS bwati we yagenze maaso n'okubeera nga ate abikola ensonga endala mpitirivu nnyo nnyini ddala zenkuleetedde wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video eno soko gyempeera like wekiwa like oba okiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku buli sekinoomu ate era mu ngeri yemu atana subscribinga ku mukutu guno nkusaba soko subscribing ate tusobole okubeera nga tutambula malidaadi sana awo wennyini nga bulaba video eno anti APAS ekivulu kye kyabadde ku Serena olunaku lwajjo Bobi Wine yatuuse Simon agezaako okubeera nga amubongako naye tebyatambudde bulungi okusinziira ku information eva ku baliranye Bobi Wine bagamba nti Simon mbu Bobi Wine teyamulabye era yalowoozezza mbu baba ashanga abo naga asabadde wakubuuza buli omu kuba nabuuzezza nabadde nkoze eki agenze maaso n'okwera nga mbabuuzaako kakati nno Simon afuddeyo n'agamba nti abacriticizing Bobi Wine baagala twawula bwawuzi naye nze Bobi Wine mwagalako Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tima eramu ngamba nti ye musajja wange kasooke ku video ye ya Simon Simon kunnyonnyola kiki ekyabadde ye yafunye ku tulo otona tufunye kuba waliwo n'ebijja ebirala binene mulimu abagala okukozesa embeera eno okunjawula ne boyi wange boyi woyani Prince nti boy gwoludde okulaba n'osanyuka bwoti ye yabadde alowooza nti abuuza nga gundi tikya kipopo yayagala okubuuza aga Katonda okusinzira kuba muli okunjuya we bangambye ne bangamba we bangambye ne ngamba bwekityo bwekiri ne kaakati olwa ambitions z'ebyobufuzi n'abantu abamu bali mu kukozesa mbeera eno kulaga nti tokkirizibwa kuyingira wali mbeera eno naye bagenda kubeera surprised anaddala olwaleero bagenda kubeera surprised tubibagambe nnyo but wali kisobola kutuseparatinga na musajja waffe Prince kati katukubuuza ekibuuzo anawo video wenda babukuweereza nga naffe babutuweereza gwe wafunyeeko communication yonna okuva wa Prince okulaga nti oba muganda wange saakigenderedde communications nyingi ekitakkirizibwa olumu nakusharinga kubanga ekituufu kiri nti abantu baffe abatulaba bwe yarabye aka video bo bakitutte nti Simon bakuzalaye era Simon tolina kyotugamba okitegeera so kati tuvudde tukubuuza nti wafunyeyo communication Dr. Kwefu ogamba otya Dr. Kwefu ne Alpha Times yangande semwanga somakabirabe Alpha Times nayo tukutumiddeko yangande story no munagikola batemoje story hiyo yeri ekikolebwa okirabye kalabi ne musase mwanga kye nalabye gemanyi gennina kubate wali ayogera ku shobuli omwayogera ku Simon Prince wadde takulaba
principal wadama nyindi chipopo ate kajambo yakakubye ne mu protocol nga umanyi abantu amuntu kyali excited ku principal wendongo Bobi Wine wendongo tiwo omulabo bo yagala okoleki naye abantu bwe batu bwajja abaku protocol obo omulaba yakoze bwati tomugwamu bwotyo okisegere kalo yakoze adategeeza akuba kajambo nalabenga agamba wala nzirabye era ndoza kyo kijja kutokola okisegedde kati abalabo nabonna bagezaako okuteekawo embeera batwawule ne principal tekisoboka tewali buzibu era tekisobokerako ddala kakati nno mu ngeri y'emu APAS agamba nti kinasetinze precedence n'okuteekawo record kuba okubeera nga emuyimbi asoose okubeera mu show n'abantu babiri omulundi gumu yadde nga Bebekulu teyajja atendize naye yaguze table agamba nti kiyataddewo si kweragira ku bayimbi banne ne wabula yasetinze level osagala kwesukkulumya ku bayimbi bannange njagala n'enkola omulimu gwange so si kujja kweragira ku bantu mugundi tewakikoze munze akikoze omutima guba mubi oba okitegeera so nze at least balabe ekyenkoze maybe kubanga osobola okubaako kyoyize it's a good thing oba okitegeera because I just want to do music kino ekintu si kyakweragira ku bantu balala mbooli togikolangako nze nagijjuzaago okitegeera tebimataringa ebyo ebintu byonna kimataringa is the music oba okitegeera sold out, but that is for the fans. We are thankful, but kusasira abadde ayingira onagamba nti buli muntu yenna nga alina good music alina kujjuza ekituleetera kiri ekyo kyomuna ekyajja Ragadi nti yite yalina good music asobola kwogera ku Ragadi mu respectinga nga mukulu wange so yinza okuba nga tekoze bulungi naye ababa bazze baba banyumiddwa Ragadi ya performinga bulungi kikintu abantu bakyerabira batunuulira nti abantu tebajjula oba okitegeera abantu bonna ne baba 10 oba 15 ne bajja mu shoyo baba bakwagala so twala ekyo okubiri ebintu by'okuteekawo embeera ogenze n'okuba outfit eri ey'embuzi so yagadde okujja ekifaananyi kyo kiri ekya Dagooti because nalimbaga nti waliyo big 3 naye waliwo big 1 and I'm very thankful walabye nti for the first time walabye nti Bobby yansupportinze nebonna ne bagula tena kiraga ntusobola okubeera nga tuli wamu osobola obeera nga bw'oyagala salawo oli oba oyagala salawo oli tulina keeping a unity and respect ekintu kikulaga nti omuntu yenna asobola okyerina n'omuntu omulala so we're very very thankful to Gagamel, very thankful to Shiba abayimbi bonna abampushinze oba kitegera Kinsaha bonna bakikoze akasemba yokule wange ebyo bino bigambo bya musajja mukulu Alex Gonza APAS ngagera maaso n'okubeera nga ate oba olyawo atunyonyola kakati nno si ye yekka wabula Kabaata agamba nti APAS mu bayimbi betukyalabyeko Uganda ddala muyimbi wa njawulo oyo musajja waffe Kaliba APAS nze bulijjo manyi APAS talina bawagizi okasajja ke bulandi nga APAS mulebe APAS kyakoze APAS talanze nnyo APAS alina abawagizi APAS y'omu ku bayimbi bannayo aba Uganda wana ab'amaanyi Uganda betutamanyi betatyako na budde APAS tatijjiza ng'alanga APAS abayimbi abamu yabagoba nga mwe muli ne musajja waffe Lili Puzzle Alien Skin yamugobayo muyita yagala bawuutanyi ba music abayimbi bangi bonna bagenze kumulaba si kuyimba APAS akoze show nga ziringa z'abazungu kajjuze ekifo kana akasajja APAS gwe bulijja banayisa mu APAS amaaso mugwana APAS wa amaanyi APAS ayina abawagizi munnange ayina abawagizi abayimbi bangi bagenze maaso n'okubeera nga bajja ne bakola concerts zaabwe ne zibeera successful naye ng'osanga omuyimbi ng'ategese ekivvulu
kwegamba nga sound mubi oba oli awukale nga mulungi naye abantu basasudde lese tugeze basasudde okulaba Kenzo ne kujirako Kengisa ne kujirako Boben ne kujirako Kabako ne kujirako Big Guy ne kujirako ono noli n'olunaku olwajjo Apas yakoze ekivulu nga ye yekka yalina okuyimba nga abayimbi abalala bonna bazze kumulaba ne Catherine kusaasira yabaddewo ku kivulu ekyo naye ng'anyumirwa bunyumirwa music wa Apas kyereze nti bweba concert yo osobola okuwa abantu ekyo kibasasulidde era nga ye yamenye record okubeera nga yakoze ekivulu ewa akava ekivulu ky'omusajja amanyikiddwa obulungi nga Jajja Jeno Ragadi nga kyamusaze ku Serena nga we batukidde n'ogamba nti yatuuzizza ba waiters ne ba waitress ba Serena be balabye show ye Apas najja nakola show nga show je yakoze yabadde nga terina ordinary nga ina VIP na VVIP nga abaguze ticket ku Momo Pay zabadde za mitwalo 12 kyokka nno ne ziggwawo mangu ngo ina jijja ku mulyango nga ya 15 ng'emmeeza VVIP ya $3,000,000 ekitegeeza abantu abayingidde ekivulu kya Apas babadde ba $3,015,000 kino kitegeeza ki nti akasajja kasetinze level yako yakoze stage nga stage gyakoze zeza bano ba Chris Brown ze baba nazo kuba okujjako stage yokka lighting ekyamazima matuufu ebadde tennalabika wano era bw'otunuulira ku bintu ebimu nga JJ Sounds Banner Sound w'omusajja yabadde clear kyokka ate n'agattako okuleeta sound engineer nga sound engineer ono amujje na Bungereza ku $2,000 kati kubyamu akafaananyi awo dola bweba mu 3,700 mu 8 plus oba 3,800 oyinza okubyamu kaawo n'olaba ze million ezigende yo mu 7 plus ze yagenze maaso n'okusasanyiza ku sound engineer ono ye musajja gwe bayita Tugonza Alex oba Apas era nga ye yavaayo emabegaawo n'alumba Lunabe Lili Puzzle ng'ensonga emulumbya Lili Puzzle eriemu nti Lili Puzzle yagamba mbu wano munupu mulimu abaana n'ebyana kakati nga bwolaba Kingisa bamusuuse ne bamupostinga buli wamu ekivulu kye ne kikola bulungi ne tunuulira kasajja katuka Apas tebannaka postinga tuba tulyawo nga principal agamba bane mugende muwagira omwana tuba tulyawo nga Nobianili tuba tulyawo nga abantu bonna ba postinzani naye Apas yavaayo n'amugamba tozannya bintu byo bya bufuzi kubizannyira mu show yange inze okuva obuto bwange nga nze Apas mpagira Bobby Wine ng'omuyimbi era ennyimba za Firebase zonna okuva ku lusooka paka ku lusembayo inzimanyi nze nzimayiminga okuva mu ssomero okutuuka wendi kati ebigambo byo byoyogera tebisobola kunjawula ku Bobby Wine inze ne Bobby Wine tuli ba mukwano ogwemanyi okusukkuluma ku politics gweyagala okuzannyira ku nze so Apas yakoze ekintu ekyabadde ekyenjawulo oba oliawo ekitannaba kulabikako mu music industry ye Uganda biki ebirala bye yakoze ebyenjawulo tetwalabye ku mivuyo ku miryango ng'egibeera ku bivulu ebirala buli kimu kyabadde completely organized kyovola babangi bagamba nti show ya Apas yabadde show y'abazungu lwaki omulenzi yali so organized yakola rehearsals natuwa live natuwa sound waliwo abantu abakola live ng'ekyamazima matuufu live band gyatuwadde ng'owulira sound yakola idinga n'eddoboozi naye omwana yamanstalinze sound ng'oyawula eddoboozi ku sound ng'owulirira ddala sound yatudde bwati mu ddoboozi for sure n'ogamba nti eno show yabadde nnungi era mwenna abagenzi maaso n'okuba nga mubaako nga tu streaminga live ku Beyond the Newsroom mumwebale kubanga twagenze maaso n'okubeera nga tufuna ku session eya music ow'enjawulo oba oliawo gwe tubadde tetuyina mu ggwanga lya Uganda ekirala waliwo yagamba nti obuyimbi bwa Nuupu mbusobola ako kamu akasooka kakingisa kamala okubalaga erugogo kati kagala tegeka show gye bayita kingisa kufite nga bayingirira 5 agamba n'omuntu wadduse obunyama
Nona atunda wipers z'emmotoka ku makubo n'atunda tippi naye yeetaaga okgenda mu maaso n'okuba nga amulaba era nga ayagala ategeka ekifuvulu nga bayingirira 15,000 wabula ayagala ekifo nga kigaziwe King Saha. Then omulala Apas yakoze show nebeera successful ku mitwalo 15 ne miliyoni 3 najjuza Serena ekyalemya abantu okuyimba. Kaakati ekibuuzo kiri nti yagamba nti obusobola ddala babukuweemu obusobola mu ddoboozi lya King Saha bw'atyo bwe yatutegeezezza. So Bobby Wine, Kasarine Kusaasira, Nubia Nili, Alex Waiswa Mufumbiro, n'abayimbi abalala bangi ne ba public figures bangi abagenze maaso n'okubeera nga baatendinga show. Musajja mukulu ono Apas yazze nga ali mu outfit y'embuzi eri in a shape of a goat. Ategezesa n'agamba ekyamwambaze no outfit just ng'agezaako okujjayo kiri ekyo okukibalaga nti yes he is a goat nti ye namba emu we muba mugamba mulina ba big 3 ye ali big atya big 1 ye tebamugeraageranya ku bantu balala. Lwaki? Ye akola ebibye ebyenjawulo. Oyo yetugonza Alex oba muyite Apas era Bunyoro yatuweereza omusajja. Bw'owuliriza music we bangi oyinza okugamba nti tomutegeera naye kituufu akasajja kayina audience eyako ngakko era nga audience eyo ekawuliriramu. I'm one of the biggest fan ba Apas ku music engeri gy'amuyimbamu. For sure omuntu alina sense of a music owuliriza n'ogamba onayimbye. Era Apas yavaayo n'ategeeza nti liri puzzle sikulaba alien skin sikulaba. Lwaki? Tayagala bubblegum music, tayagala bya papa ebyo ye Apas yabigaana ku show ye. Era n'agamba abayimbi bonna muje mumpagire naye mugule tebo mutuule mu audience mundabe nga nnyimba so si kujja ate nammwe babalabe. Era kye baakoze ne bajja ne batuula ne bawagira. So tuyinza ogamba Apas nti yataddewo eddaala nga ye n'asetinga class ye nga Apas. Ndowooza tujja kulaba ku bivulu nga byeyongera okujja okubeera nga bibaawo bwe bityo. I think sheyinza okuddako okugezaagezaako okukoona ku ya Apas ye mwana muwala Navagre. Naye show yeri mu kuyindayinda tugenda gera maaso n'okuba ate nga atubayo. Serena tuzaawo show ya mwana muwala amanyikiddwa nga Spice Diana. Ndabyeko olwaleero nga musajja mukulu Daxi nga ayitirayoko afunayoko ku card. Then yabadda ni awo omulala ne Sauda Madada abaddaani. Okay, avudde mutwe bakyaliddeko Spice Diana ne bagula ku tickets z'ekivulu kye. So let us wait for it ate tulabe ki ekinavamu. I think let me sign out beyond the newsroom. We meet into another story of another style. I wouldn't know where to tuyiseko mu entertainment. Palasa ina kyakoze bijja mu story gituzaako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.